Omusule tebamugamba nti nno si lyakomera. Akimanyiira nti alikushya yekyaka kimumusegemize. Ali kalirako wekulo. Wekolimala ennaku namanyi. Ogira okuba kuwulira agirawulira munne. Agirawulira okyolungi. Muteekere mu kakuli gyaye bayimirira. Kulo nina. Yimirire. Kiraka jangu. Lwaki alina enkofiira? Kulo. Atijjeko. Bila kumala otunula mu constitution. Muteeke enkofiira. Nina kumala kwetegereza. Muteeke enkofiira. Jangu wewozeeko wano. Namanyuse nnyo. Enkofiira gine. Sembera wali. Kiraka jangu. Nange weejooluso. Owannyondo bano. Mumuteeke enkofiira. Sijja kuwoza na muntu ayambadde bulungi. Musonyiire. Badde mmanyi. Wani. Enokooti. Omaze ebbanga ng'otawanyizibwa ebirwadde ebitategeerekeka, ebyenfuna byataataagana, amaka gaagaana okutebenkera, bakuloga, teweerumya mutwe. Nkuleetedde jjajja Muvumula Malogo, omukuukuutivu mu kuvumula endwadde zonna ez'ekinnansi. Jjajja Muvumula Malogo talaba ku majinni, mayembe, biteega, abaagala ofuna obugagga. Ate ekyammwe kyawedde dda. Amwetaaze musange ejjinja Kamuli, oba osobola omukubira ku nnamba zino wammanga: 074 69 43 68 oba 0777 85 35 52. Osobola n'okumufuna ng'oyita ku WhatsApp ku nnamba ezo zennyini. Okay, ku Megatron Media kuli tugamba nti nobeera ngu subscribing, liking, atobere ngu sharing. Muzadde Megatron is my name. That is Maulana and Rain for you. Jukira nti onaku lubadde lwaleero omukulu ne bamuta era lwabadde lunaku lwajjo n'engendako ku page ya Comedy Store Uganda ne babanga babalanze bantu babiri abasinga ne bavayo ne babanga babuuza Amukulu akyali mu Komera lwaki ate abamulango kubeera nti agenda bbeerayo ku Comedy Store. So jukira nti abadde n'ensonga z'abadde amaliriza ne mukyala we. Mukyalo we yamusibya ne babanga bamutwala mu Komera maleyo emyezi 6 oba sina kindi wabata maze emyezi 6 aberenga asasula obukadde 10 aberenga ava mu Komera. Jukira nti ensonga ya mutwazaayo mwenna mukimanyi no ku Megatron tusibye tubaweereza nti talabirira bulungi baana era nga omukyala yavudde n'abanga ayogera bingi nnyo eri bbaawe nti amaze ebbanga tamulabirira ate ye bwajja n'ali ebisoobooza wamala okulya ebisoobooza n'akitegera mbu oli lubuto takomawo ebira waliwo n'ebira ebibadde bitengeesebwa nti omukazi azanga naye atazanga n'omuzalamu abaana 3 bingi badde babyogera. So naku lubadde lwaleero wali ku Comedy Store omukulu n'abanga ayingirawo mu kiyero alagidde ddala nti embeera ebadde ya Komera n'abanga agireetako ku stage ate nga akawala tabaakasaze. Olwaleero manyi akasaba kutwala mu mbuzi ekoggeeyo abasirikale kye basooka okukola fe abayina bino ebigulegule babisala oba wasiba biki babusala bonna ne bakujjako omusipi ne bakola bakola bonna kibaagala buli kuuya ku mubiri bakajjako oba obiina mu nkwawa oba obiina wa babijjako oshaka kyengamba. So aze ku stage ng'enduulu evuga mmanyi abantu bangi mbeereddewo bambi omukulu ono Maulana mumubeereddewo nnyo okusingira ddala abakyala bagusalidde mukyala munnaabwe nti osobola otya okusibya bbaawo
akwagaliza Komera, akwagaliza Ntaana. Era akayimba ako bakakubye abasozi ne babeera nga bakuteekamu akayimba akalala n'abagamba mu mpa akayimba akagirayo ddala embeera gye mbaddemu akwagaliza Komera, akwagaliza Ntaana. Remember bw'otunuulira abantu ababaddewo mu industry eno abazannya comedy nga bali babiri, Maulana Drain ndowooza ye duo eya kabi ebaddewo okumala ebbanga ng'ovudde ku eri eya Madratan Chiko. Ono bazanyira ddala bulungi balina akantu kabwe ke bazanyanga akengule Maulana Kasozi era ndowooza akantu ako. That's why erinnya Rain libadde terivuga nnyo ate lino erya Maulana nga livuga nnyo. Back then nze nno nali mpita Rain Maulana. Jukira ye yasenga okubira nti amanyikibwa okubira nti olumu abeerabeerako nnyo mu by'obufuzi atava ku kibiina kya People Power walcha Nuupu abeerawo bulungi nnyo ate yasinga okubeera nti abeera nnyo mu bantu sikiti bwazanya ono batera nnyo ndowooza okuzanya naye nga bali ku stage. So naku lubadde lwaleero nga mulaba omukulu nga mwalabyawo omukulu mu kiyero kye abantu bamuwekwamize bulungi nnyo abasinga badde tebamusuubira. Naye muntu nga wegambye nti ayinza okwebuuza nti Maulana Kasozi eyabadde mu Komera ayanguwa atya ate najja comedy store. Remember webamaze okubeera nti bamuta convoy ye mu kimi badde y'amaanyi era ndabyeko emmotoka zibadde za kampuni emu etunda emmotoka. Nsuubira Guy wa Success Motors ye yataddemu ekintu kino amaanyi mu kusooka nabadde mmanyi mukulu zaake mutebyagenda okubeera nti akiteekamu amaanyi alabika naye akutteko kyakutte ne this time round ndabyeko abantu ba Success Motors bazze ne Range Rover ze zikimye omukulu okumujja wali gye badde bamuse ku kooti n'abanga bamuze waka mu mirembe. So agendedde mu convoy ng'essanyu lingi ndabyekaawo abaana ba Nuupu nga basanyufu nnyo okubeera nti comrade waabwe bamugjeyo bulungi nnyo mu Komera n'abanga awona ebizibu byabaddemu. Ndabye omukyala nga musanyufu nga akuba gudiikudde okitegeera akuba gudiikudde musanyufu nnyo yeeyagala agamba at least sente zirabise. Jjukira nti omukyala yabadde agamba nti omukulu tawa baana buyambi school fees tabawa buli kimu tabawa yalabirira ye mama ye taata matata yabivaako dda. So sente olizimuwadde n'asanyuka era naddukirawo mawulire. Remember ye yasala okubeera nti ajja mawulire each and every time each and every day abeere nga atuusa konsani ye kuba yamugambisa n'emimwa era n'okubega kuno okubega Maulana nti Maulana alina omukyala eno ate n'okubeera nti ajjayo waliwo aboolugamba abalumwadde bannayibaawo kamera zo zaabadde zaateeze dda mu kuyingira omuzigo mu kumukwata mu kutomeza emmotoka nga zo kamera za Seeguya zaalabye dda. Era Seeguya alwanye nnyo luno olutalo okutuuka omukazi waafunye obwenkanya bangi bamuvumye naye agamba agenda kulemera ku mazima nga bawooliya tatudde. So ene ensonga gyenkuleetedde kuno olwaleero naye nga mbeebaza okubeera nti mutambula naffe each and every time nembanga mutambula ku mukutu gwa Megatron Media. Ffe okubeera nti tukuweereza naye nga twebaza okubeera nti abantu abakoze omulimu omunene omukulu okubeera nti ava mu Komera. Manya Komera eryo Seeka libadde limuyisizza bubi. Seeka abadde ayagala ekiviiri kye ngera bwagira bwati nakikwata mu bwati kadisaino buli waakwatako akwata kawalaata. Naye kooti nga weemugambye buli mwaka agenda beera nga awangayo milioni 10 milioni za 10 nagenzo balaabalamu nga buli mwezi ndowooza ajjanga kuwayo emitwalo 8 sente ntono nnyo bookings azifuna babeere nga balabirira omwana oba abaana be abasatu. Ekyasinze okubeera nti kinnyumira okubeera nti omukyala yagamba nze mukyala Maulana eyali mukyala wa Maulana ow'abaana abasatu. Simanyi Maulana alina abaana abakazi bameka naye omusajja omuganda tebamubalira abaana. So nga serabidde ne ku nsonga nawulidde Carl Rain ng'agamba nti nekyali kyalemesa Maulana okuwa abaana obuyambi okubeera nti omukyala yabatwala mu ddiini mu masomero g'ekirokole bayimba tumutende Yesu tumutende buuka Yesu bamukuba emisumaali ate ng'omusajja sheek oba omusajja musiraamu katokwata oti abaana b'omusajja n'obatwala mu ddiini yaki y'ekirokole.
oshegera kyengamba. So ensonga bweto bweri naye nga Maulana fuba nnyo nga bw'osobola obeere nga osasulira abaana ebyetaago miliyoni 10 ezo osobola gisasulanga mu bitundutundu ofunyeyo 2 n'owa abaana ofunyeyo 3 ekirungi ovudde mu Komera otuukidde mu kufuna mirimu ogwo gwa comedy store sente z'oba wazira dda ne ka balance osobola okubeera nti weenaazaako ennaku n'olya ebitumbuwa n'olya ebyennyanja n'olya buli kusala maaso akwagaliza Komera akwagaliza ntaana naye omukyala abadde alwana kubeera nti afuna obwenkanya. So Mozana Megatron's my name bells okubeera nti mutambula naffe each and every time wano ku mukutu gwa Megatron Media gamba nti nobeera ngu subscribing liking ate obeera ngu sharinga tole nyingi weeri awo tulese manager wa Maulana ne Rain ayina ensonga zatangazizaawo ate tuyina ensonga z'abasamizi bagamba nti Museveni bamubanja biliyoni namba gye basuubiza naye yagana okubeera nti agibawa naye omusambwa gwenda beera nga gumukolako watabawa sente zaabwe tamala emirundi waali awo ne stories na nyingi weeziri gyesobola okumirwa ku mutugo Megatron Media tukomawo tuvaawo.